Yeah. Good morning, good afternoon, good evening to everywhere we're watching the extremely as usual. Today it's Sunday. Mulabe companies ezenjawulo ezazze mu UAE ezazze okweyasa watenga kano tekaleseeyo ba promoter nga gwe manyi Kimunana eyaleeta bato ya Cindy ne Shiba yakikubira ddala naye ng'omulundi guno alese Daddy Andre muba ondaza Daddy Andre wemwogerako mukakase yayimba sikikukoeka ate wamu ne zaala todo ndowooza ebyo byo agenda kwongera okubinnyonnyola abayite ennaku z'omwezi nga 10 tugenda beerawo mu Radisson Blu mujje tuwagire mujje mugule tiketi ate nagula tiketi simanyi kikyoliko essaawa zino katugende tuwulire okuva yeye conversion ayizeemu ki emutambulidde etya katuwulire ebisingako okuva mu ye kubanga sigenda mwogerera kubanga waali right now nga ndi naye wano bannange ono promoter akifa bakulala nga twasomba mulaba mu Cindy ne Shiba naye ng'onaku ali wano mu conversion nga tugenda kwongera okumanyako okuva eriye bannange ye conversion emutambulidde etya ye ayizeemu ki ye lwaki ali wano azze kuleeterawo bayimbi azze kukola ata Kimunana bannange olunaku lwali tusanyuse nnyo okusambiza wano ku Director Media olunaku olwaleero kyamukisa mulungi it is first time okuba nti munkyazizaako era kyatenda okuba nti mumpadde omukisa ogwo okunkyaza naye era nga nja kusooka neebaze mwenna abantu b'e Dubai n'okuliraana n'okwetoola ensi yonna nti Kimunana gwe mulaba oba abangi gwe musinga fine abasinga abangi ate mmanyi lugero lwange naye nga this time nti DX3 Media mu abafunye chance okulaba ku bantu abamu abantandisa music industry mukulu ono gumulaba eno bamuyita Haji Idris Chironde mu America San Francisco actually eno gundi yange yakusatu conversion oba yakuna yes yeah okujja wano I think attendance this time abantu babadde bangi ne display vendors I think everything is on point. That's great. Yensonga eyo nti abantu bangi naye nga kibadde kirungi ey'omulundi guno nti ebaddemu okuyiga kungi n'ebyokumanya bibadde bingi bye tubadde abasinga bye tutamanyi in terms of business ideas nyingi ze tufunye business management kati n'ebintu ebirala nga ebya finance management omuntu osobola okubeera ne ssente naye nga tomanyi finances policies zitambula zitya finances managers zitya engeri gy'organizingamu ssente obeera otya okitegeera nti ofuna ssente mmeka ozispending otya osaving otya weekulaakulana so there was a lot bitufunye mu conversion eno era nga neebaza abategese aba AUU nti beebala okukwata okutegekera ddala ekintu kino nga tetubasaba kireme kukoma bwe kiti nti era kibeere nga kyeyongerayo ate nga kyeyongeramu okubaamu ebyenjawulo n'ekintu ekirala okwongera okukubiriza Bannayuganda nti mwettanire nnyo convention zino muleke kugamba kwesula gwannagamba guno omukolo tegubeera gwa bya bufuzi nti oba politics guno tegwawula nti oba wa people power oba waki oba wa FDC oba NRM oba waki no bonna so long as kasoba ng'oli Munnayuganda jangu kuba ensonga eziba zikwasibwako wano kuba kati abantu babaddeho bangi ebibuuzo bibadde bibuuzibwa bingi nti bw'obadde okimanyisa eno nti Abu Dhabi waliwo ennyumba y'Abannayuganda gye baateekawo gavumenti nti abaana abasula ku street that means balina okubeera ebintu bingi byonna bye tubadde tutamanyi abagambye nti towabangayo omuntu abatiisatiisa n'ennamba gye bawadde nagamba gwe ne bw'obanga otidde ng'ojja Uganda tugambe tujja ku escorting okuva Entebbe tukutuuse wammwe egyokola ki gy'olaga nga tewali agenda kutiisatiisa muntu era naga nti gavumenti ya Uganda tewali muntu ali mu diaspora bwenoonya kubanga ebaagala nnyo olwa remittance zimukola ki zimuweereza yes era abawadde namba buli akutiisatiisa call this number yes bannange ndoza Abannayuganda bannange ndowooza muwulidde abaana basobola ku union tetuddamu kubonaabona tulina wa woogenda osangibwa woogenda okwebaka ng'oli Munnayuganda kansobe bagambye Munnayuganda yekayekaye omubangali okimanyi oba Omunigeria okimanyi mu bintu ebitali bya Bannayuganda Kimunana Bannayuganda yo
Zahara Toto twamulabe ng'agenda kubeerayo mu kivulu like concert gy'oli mu kutegeka. Yategekeddwa. Right now ate agenda tufa bakulira wano. Kulooza tekikolemu challenge yonna. There is no any challenge because ekyogambira ekintu kiba kikolebwa nga sikimanyi oba ashiri muntu wange tubeera ffenna tukolagana ffenna so Zahara Toto antaze nti aze ku mixinga music no taze kuzanya music but aze ku presenting as an MC ku Miss Uganda UAE oshegera agenda kola ne Henry kati ate the other side agenda kubanga aze kuzanya music DJ so omuntu yena asobola okola performance ya Zahara Toto nga bwogirabe Uganda ojagira bena kuzomwezi nga 10 but for today she's an MC. Okay. Yeah. Definitely abantu badde bakewunyo gye tuwadde ngagamba yiba akoze bati Toto agenda kubeera mpaka ennaku z'omwezi nga 10 ate nomune definitely Toto olumala bwatu performing agenda full magende recently tubadde na Andre one oshegera but tegeza gwadde mugambo mugambo kati true souls yenze nzo mutegesi nze nyina okubuulira kati kwatali mutegesi wakyo boosala ekigambo eyo okitegeera so Zahara Toto agenda kumala afuluma agende andira bw'anaaba afulumye era ajja kudda akomewo for the performance ate era amale performance afuluma agende waliwo enteekateeka endala eziriwo zibategeseeza aba DJ ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo era nazo agenda kudda azanye so kati gwe kyamulaba emirundi mingi teweewuunya. Okay, ndowooza tugenda kwogera ku like concert yaffe eriyo badde nsaba tugamba abantu tickets zisangibwa wa zigenda kuvaawa then ne venue ekifo ekyo kigenda of course tickets is already ziri out ziri on sale nti ku fly okwo kuliko enamba y'essimu eyo eriko namba yange era gwe wenna ali ku DX3 media tickets z'oba oyagala tickets twataddewo nga management Kim's production ne next level event nti twabawadde kye bayita early bird tickets zino tickets ezisooka abantu abasooka ayagala okugula tiketi kati saawa eno ey'ekikumi osobola ogifuna kudira mu 10 mu nnaku zino ezisooka wiiki eno esooka nti tunagenda mu wiiki eri endala otegeera ezibayita early bird tickets era ayagala tiketi eyo bwali ku DX3 media ndaba gwe kennyini bakubira essimu ogenda kuba omuwa tiketi ye noonya nze kennyini genda ku Mpombo African Restaurant ticket weziri genda ku offices za JICC office weziri genda ku Village Chef office weziri genda ku Mims Events tickets wonna gyeziri awo wonna venue abalaba show ya Shiba ne Cindy tuli in the same venue and byemwalaba last time biwero no biwero byemwalaba last time stage is going to be different screen is going to be different lights is going to be different sound is going to be different so if I'm talking different it is the same thing is going to be on the stage line up y'abayimbi nene line up y'aba DJ bangi kushegera nti abantu bangi abeyongedde mu shene betasobodde na kutimba but bonna they are coming kushegera ba DJs bangi okuva London US ne Uganda naye according kubude simanyi batono asobola naye naba tebasobodde kuzanya at least buli muntu ajja kuba ali presenting ze mulabye then mu share no mulimu ekintu ekyenjawo nti Uganda tubadde tulaba nnyo show nga abayimbi bayimba eyo mu bufuzi baligise maime oluyimba lwe naluyimbirako but mugenda kusooka mu experience ine ku live experience show live ekyo just nali search bagamba kati wano wesokedde babikulya ku kino ekyama nti naye kenyini tuli fenna naawe in business naye badde tokimanyi and the artist is going to perform live it's the Andre. Wow, it's amazing. The reason why we decided to do so, that Andre, he has never performed in the United Arab Emirates. Okay, that's why you mark was a bit surprised. Try no kuchogera mbadde saa chogera.
mbadde njagala mukirabire bulabizaawo nti reason being twagala tulabire ddala ku real music watandika okubeera nti ekintu kino naffe twagala tutandika okimanyiza e Dubai kitegeera so buli kimu kiri set abayimbi bali set hotel zaweredde okubookingibwa JICC visa yazikoze dda ziri already out permits zawedde ez'abayimbi so as I promised you last time nti era buli kintu kyonna bwe kiri bwe jangu nga weetegese oyambadde bulungi Awilo alinnya ku stage essaawa 7 essaawa 7 ez'ekiro zaalinya ku stage yo Katale Yankando byebogeedde from UK abamumanyi mumanyi oyo guy yayimbako oluyimba July Now with Good Life yayimba ennyimba ayina collabo ne Awilo Longomba ayina ennyimba nyingi is one of the talented artists between in diaspora and I'm his official manager. So ali mu interview majja nange jali ndoza wewa tomubalabye vibe bazitandise kati definitely mujje ennaku z'omwezi nga 10 December tuli ku Radisson Blue wano ku Banias tuli ku ground floor hotel bagita Zabil Hall mwetugenda okubeera omwali Shiban Sindi kyobumanya nti entekateeka security mugimanyi and me if I talk VIP it is VIP ordinary beera ordinary tetwogera ne tulimba respect abagambe ebimuli mu bituwe nga bukyali bannange abakyala mwena mwena abali ku DXMedia bannange tukwereko ssaawa emu mbere nga muzze muleme kujja leeti vibe eba etandise ng'enyumya kinga tukuloze ng'ebya Dubai mubimanyi ssaawa 9 ziba 9 kati mukeereko ssaawa emu mujje sobola okubeera ndowooza Kemina namuwulidde bingi nnyo bye mbadde mutugamba mu comment section naye nga Kemina tujja mukomyawo nga ye abaddemu nga byabaddamu kubanga badde bagamba ssente wazikubyewa biki wabikopyewa kintu kimu yes fine ensonga tujja kudda tujogereko one on one but I want to clear one thing guys ekintu kyenyiza obbagamba nti mu music industry tokolebwa muntu omu ashegeera ate ekintu ekyokubiri promoter yenna olina okubeera nga oli well organized and well connected if I'm not mistaken I have a lot of contacts I have a lot of connections ndowooza yesterday twabadde wano naawe you have seen so many people abantu abasinga badde tamanyi nti I do with them in business so nono muganda wange gwolabye wano Idris ono bebamu ku bapromota abatandika ekintu is based in US and the reason why he was here yazze tulina business naye kati gojja kulaba eno nti ewedde oli mu kubuuza Awilo Longomba ojja kuba olaba banabo ojja kuba olaba Ayarasta and this time I promise you ebipya bikyajja ne bannaye actually ku international level olidde kwe muli because mugenda kavalinga omuyimbi is one of the greatest legendary artists nti interview ze mugenda ofuna one on one with Awilo Longomba ne TV ze Uganda ezimu tezisiye